Oluvannyuma lw'enjega eyagwawo ekiteezi ne Lusanja kasasiro mwe yaziikidde abantu abatategeerekese muwendo, gavumenti yasitukiramu okutaasa n'okunoonya abo abaaziikibwa ettaka. Wadde abantu abamu tebannaba kulabika, gavumenti yasalawo okutegeeza abantu abali okumpi n'ekitundu ekirimu kasasiro ono ne balagira okuvaawo nga kye kimu ku bizibu ebikyatawaanya abatuuze. Nze nina maama wange mulema agenda mu baketi kati musitule mutwale mu tenti eri seetegese sirina sente zipangisa gino emyaka nga nsula mu tenti. Mubeere feya ne bwe muba mwakutugobawo mujje mumale okutubalirira tugende gye mututwala naye nze mu butuufu Margarita Kitaka sivaawo sigenda kuvaawo mukakasi. Abatuuze nga bali wamu n'abakulembeze babadde mu lukuŋŋaana n'ekigendererwa ky'abakulembeze okuwulira ebisinga okuluma abatuuze. Abatuuze batadde akako eri abakulembeze ku bizibu bye bafunye. Omubadde n'omukyala Elizabeth Nasanganga Musumba eyagambye nti bino yabitegeera dda. Bayogasi nga bwe mumanyi yabadde mulinga ali pakiti nga talina outlets n'abasitinga era bw'olaba bwe yatambuza biri ebintu bya laboratory olabira ddala nti waliwo foosi eyatambuza ebintu. Nze nsaba tufune ba inginiya. Ono atuuse n'okubajjukiza ekyali kirina okukolebwa wabula abakulembeze ne basirika okumaliriza nga abantu bafudde. Nakabumbi, she was a woman very attentive ng'ali strict ng'akola ebintu appropriately nga bwe biteekeddwa okutambula nga mukazi tatula mu office naye inginiya ono ekintu ne kituuka ki laboratory ne kiggala bwe pu nokeya amazzi nga tegakyagenda. What do you expect? Kitemaliza nga ngamba tufune ba expert. Bano batuuse n'okwebuuza lwaki emmotoka ezireeta kasasiro zikyagenda mu maaso n'okuleeta kasasiro ono. Kubanga bannange ba neighbors bafudde, abalala tumenyeddwa amayumba gaffe, abalala nabo bali mpugunkenke basula tebeebase basula bagugumuka. Kyokka kye kitiisa nti emmotoka za kasasiro zikyalabibwako. Nze buli wanjirabako mpulira nga omutima gwange gwekangola baganda bange batannemenyebwa mayumba wadde eyange eri ku ttaka. Tetwesenzangako lino ettaka lyali ly'abantu abaatuguza era kuliko n'abaazaala balina ebyapa. Ate n'enteekateeka ya kasasiro ekintu ekyo tekikyetaaga kwongeraho kasasiro kubanga wansi baakyonoona. Ebintu byonna ebyali bye bateekayo okussa tekikyasa baabiziba. Tekikyalina mifulejje wadde n'omufulejje n'ogumu. Kakati abantu osaba mita 2 ate oyongereko ogolooza mu myaka 5 kigenda kuddamu kubaluka nga wansi tekissa. Magala Eric yamenyeddwa ennyumba nga tewali na kamera ekwata abadde yeebuuza nti yagenda okumuliyirira n'asinziira ku ki nga teyalabye ku nnyumba. Gavumenti eyina obusobozi obusindika abantu ne bakuba ebifaananyi. Bano bonna abambadde uniform bonna abakozi ba gavumenti n'abali wano mummwe muleeya mulimu abakozi ba gavumenti mutudde awo naye tewabaddewo omuntu eyazze kuba ebifaananyi. Nze nyina ebifaananyi ku ssimu yange nenzijukira ennyumba yange ebadde efaanana. Ani yaŋŋambye nti ennyumba ye eriruddawa? Ekyo ekisooka. Emmanga waliyo abatuuze. Buli koona lyonna baasibye obuguwa. Tewali kuyitawo. Okiraba? Bassebo, bwe mba musibye obuguwa buli nsonda, ekintu kiri ekyagudde ne kiziika ennyumba z'abantu. Abantu bagenda kusula wa buli muntu asule mu tenti. Nsonyiwe ow'amagye ali wano. Naye ago magye lwaki temugatwala eri ne gagayitinga ebimotoka ate kubanga nkimanyi musobola ebimotoka bitwale kasasiro eri wano mulinze okukola ki nti bwekijja mukikuba amasasi mukikole ki. Meeya w'ekitundu kino Muwonge Tom n'abakulembeze abalala okuli RDC bagezezzaako okukkakkanya abatuuze ne bigaana. Era mbabuulira amazima ffe tetunnatuuka mu mita bimeka olw'ensonga tulabanga tujja genda mpola mpola okutuukiriza kye baagala. Abali mu Libon gye basibye teepu eyo sigamba nti bagenda bagoba bugobi mugende. Gavumenti esobola keera kumakya kubagoba mugende ng'ate mwazimba amaka gammwe. Oluvannyuma bavudde mu yafeesi ya Ssaabaminisita nga bakulembeddwamu Munnamagye Afande Atim ne DPC bakkakkanyiza abatuuze nga bababuulira ki ekiddako. Naye kati ekintu kye tusazeewo kye tugenda okukola nga bwe tuli wano tuwulidde twagala tukakkane mu kifo ekisooka tugenze ne tuzuula mumwe mwennyini temulina abakulembeze abammwe kusokera wansi abamanyi ki
kyeki mu kitundu wano. wadde olukiiko luno lwabaddewo na buli kati abatuuze bakyabanja abantu baabwe n'okugaanibwa okutuuka mu kifo kino we banoonyeza abaziikiddwa kasasiro. Byatumwebaze Godfrey, Crasol TV, Omunnyo.